wasazeewo n'ogamba kojje obeerewo ku mukolo gwa kabaka gwa press conference kabaka manja bulamu nze ne kabako kyali wange kabako bali mu industry buli omu wamu n'abantu basinga okukwatagana nabo kati kabako nze ye muntu kubamu abanyanguyira buneetaagayo kino oba neetaaga bayimbi bannange kumbeererawo kabaka adduka misinde kaka manja nnyo gwe ky'obumanyi simanyi nakyenyinza muwanze. Okay, kakati away from kabako's press conference katutuuzeko ku bulamu bwo ekivvulu kya kabako tusooke tukibajjukira ekivvulu kya kabako kiri ennaku z'omwezi nga 8 Novemba bambi mwena abawagira feffe Busi n'abawagira abayimbi bonna kabaka amaze emyaka 10 ate akozesa energy mungi ffenna gwe tutakozesa abazaali mumuwagire ku lw'ekyamaanyi ateekamu mangi bambi ate nga kabako kyali wakabi si wambwa emikwano mugira bajayi nateyeeyisa bubi ate n'abawagizi ababeereramu tumuwagire ennaku z'omwezi nga 8 Novemba tuli wano ku kalenda. Okay, waliwo ebitingana ku social media nti gwe ne maama sita mwayawukanye neera n'ebyokweyagala byayitingana buyitingana kyeki kyotegeeza n'ebyokweyagala nabiwuliramu mmwe mutwazadde mutweyagala mutukola ki kati n'ebyo nabirabye. Okay, wabirabye wabyogerako ki? Sibyogerako banjigiriza obutayogerako buli kimu. Ani yagobye munne ku mwembi? Ate nga nkugambye sibyogerako naye nga wamma abantu oba mbagambe ntya ogezaako n'ofa kubikwatako. Bwe biba bino bikwatako nnyo ebyange ne Karo tolina buzibu byenyigeemu naye tebikwatako nnyo era osobola obutabiwa nnyo buli.